omuntu alibeera mu jjana alisobola okulaba ali ebweru, n'ali ebweru ajja kulaba ali munda. Naye bw'anaaba yeetegereza banne be bafunye agenda gamba Allah, nze nga siina kyompadde. Amugambe nti iyo rabbi wakad akhadha annaasu akhazatihim wa nazalu manazilahum, abantu bonna bafunye kyonna kyewayagadde okubawa, era buli omu agenze mu kifo kye kyewamutegekera, nze ŋŋenda wa? Allah amugambe saagala kuba nti nkulekamu akakunkuna konna, wabula kye ŋŋenda okukolera atarudha an takuna laka mithla mulki malkin min muluki dunya, owulira nti singa mba nkuwadde ebyobugagga omu ku bafuzi b'edduniya byeyayina osobola okutebenkera? Ajja kugamba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kutebenkera. Allah amuleetera abafuzi okuva ku bonna bakabaka abatandika okuba nti bafuga ensi eno, amugambe nti songa mwoyo Allah, songa mu yenna gw'oyagala. Waliwo abalisongawo President Museveni, abalisongawo oba oli aba President ab'ebweru, buli omu gwali bayagadde ku byobugagga byali bayagadde nti Allah bw'aba abimuwadde asobola okutebenkera. Gw'anaaba alonze Allah agenda mugamba nti ekyo kyenkuwadde. Omuddu agambe nti mpulira ntebenkedde ku ebyo. Allah amugambe nti wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu, nkukubisizaamu ku ekyo ky'obadde osazeewo, nkikukubisizaamu emirundi 5. Omuddu aweweera agambe nti Allah subhanahu wa ta'ala mpulira mmatidde. Allah amugambe nti walaka 10 amthaliha, nkongedde embiri ebyobugagga byosazeewo, nkongedde n'ebirala 10, amakulu 15. Omuddu agambe nti Allah subhanahu wa ta'ala mpulira nsiime. Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti walaka mashtahti nafsuk wa ladhati ayunik, na buli kyonna ekisobola okutebenkeza omutima gwo, na buli kintu kyonna ekisobola okubeera nti amaaso go gakkakkana, ngenda kukikuwa, era Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti akimuwa. Musa alayhi salatu wassalam, Allah n'amugamba nti nabwe kityo ye muntu oyo gwe ngenda okuba nti mpa ejjana eyo wansi.